okusinga atendereza ng'alina bwe baakasobokasi. Tubeemaze okuteekateeka mikolo mizibu okutegeka. Bo abajja okwetaba mu mikolo banoonya ebitagenze bulungi bamuyibwa okutambula kyabulamu nedda twatambula nobajja mutubokolere naye nga Mwami Ssegwira bwayogedde baalinga bateesa okuzibya obudde nesituka ssaawa 3 tebali mu maka gaabwe bategeka fe abalala tewatuuse eddeeka bo bakyali bategeka. Bikooya nnyo okutegeka emikolo naye bwegifaana omulundi nga bwe twagiraba tuba tulina okubeebaza aba Watoto Church n'abaffe mwebale nnyo mwebalire njagala nnyo okubeebaza essente ze batuwadde obukadde 55 n'ezigwamu ku mukolo batugamba $1,000 ezo zibeeramu obukadde 36 37 naye ndowooza zino ze baakuŋŋaanya nazo bazigasseeko ne bakola obukadde 55. Ssente ezo zigenda kuteekebwa ku ssente ezikola ku ddwaliro eritambula ku mazzi. Ebizinga by'essese birina ebizinga 83 ate eby'ebivuma 54 ate byesudde abantu mu bizinga balwala. Waliyo ennyo Mukenenya mu bizinga ababeera ku bizinga bwe bamala okuvuba ne bafuna ssente ne batandika omwenge. Si bonna manya mu bizinga bye bagenda kubiraba bagabi Katikkiro lwaki aloza nti ffenna tunywa omwenge. Si bonna naye waliyo bangi abanywa omwenge. Bwe banywa omwenge bagula bamalaaya bajja ne batuula awo ku myalo bw'atakozesa bw'ateekuuma $1,000 bwe yeekuuma 50. Enjawulo wakati w'obulamu bw'omuntu n'okufa 50. Olowooza kulaba akabi akali awo. Era Kabaka yantuma mu bizinga eyo njogere n'abantu abo. Oluusi bw'oyogera n'omuntu ng'akulaba kireetawo enjawulo. Kale balina endwadde nnyingi ze balwala ezeekuusa ku Mukenenya naye n'endwadde endala gye ziri abakyala abali embuto, abakyala abazaala, endwadde endala zonna ng'abaluna ze balwala. Naye okutambula ku mazzi kya bbeeyi nnyo kubanga amaato aga yingini gatwala ssente nnyingi nnyo. Oluusi ekyo kiremesa n'abantu okujja mu ddwaliro ate amalwaliro mu bizinga nago tegaliyo. Essese waliyo eddwaliro lyogamba nti eddwaliro limu liri Kalangala naye Buvuma waliyo eddwaliro limu lyazimbibwa Kabaka Daudi Chwa. Gavumenti yazimbawo ebizimbe ebirala bitonotono. Kati abantu okutuukayo kibakaluubiriza ate bwe batuuka eri ku myalo ne balinnya booda omuntu okumujjanjaba omusujja kiyinza okumalako $20,000 $3. Kati abantu bangi ssente ze baba tebazirina ne bafa. Olw'ebizibu ebyo Kabaka yatulagira tusale amagezi naffe ne tulowooza nti etufuna eryato eryo ne litambula ne ligenda ku bizinga eby'enjawulo naddala ku myalo okuli abantu abangi kijja kuyambako. Awatali bulamu tusobola kwekulaakulanya era tetusobola kudda ku ntikko okuggyako ng'abantu balamu. N'olwekyo neebaza nnyo Watoto Church bwetwegasseeko mu kiwenda kino ekyokufuna eryato eritambula. Kati tunoonya ndowooza $5 oba 12 okujjuza ssente zeetagisa tugatteko za Rotary yatuwa ssente $40,000 okugula eryato eryo. Naye kati ebigendako ebirala ze ssente ezo zeeyongeddemu tuli kaweefube wa kuzifuna abantu basobole okujjanjabwa. Kale bw'olaba kaabirako yongera kukaaba. N'olwekyo tusanyuse nnyo Watoto Church yeegakako. Omukago gwe twatta ne Watoto Church si gwakoma kujjukira Matikkira, tulina kutambula bwe tuti bbanga lyonna. Njagala nnyo okwebaza alipoota ey'Amatikkira eyakoleddwa abateesiteesi aba Watoto Church. Nja kufuna budde nga njetegereze lupapula ku lupapula
lupapula ku lupapula n'obubaka bwonna nange obwange bwe nawanziremu okusome olukusobozi okubeera byoyoyoyogere naye mwebale nnyo ejja kutuyamba okumanya omukolo bwe gwagenda ate bw'oba ne lipooti ekuyamba okutereeza watajja bulungi okunyweza ebyagenda obulungi n'olwekyo tubeebaza olwa lipooti eno gyemuleese maliriza nga neebaza ekirabo pasita Julius Lotulomyampe ekirabo ekyo kyali kya kitabo ekyawandiikibwa pasita Gary Skinner kyogera nnyo ku buvumu fortitude kyogera nalisizaamuko naye nga bakyogera ku buvumu oba okuteeka ku Yesu yeesiga Yesu okumuvuumusa buli ekimusomooza ekitabo yakisoma naye nakisanyuka omukyalo ono wamawulire nja muwa bibiri. You'll find someone who will give their Emikisa gyo era baffe omukuumenga twesibe nnyo olwa Buganda yaffe Buganda kyabadda kikuumenga. National anthem. Katikiro has preferred that we have a picture at the entrance. She left. Yes. They left half of their time. The love of the time, the civil service, yes. And thirdly, the love of good photographs. Oh, yes. So we shall go down modern Buganda since the British came. Okay. Since the British came. Yes. This is Apple Kangwe, which you are Robert Wagwansi, the current Minister of Finance, second deputy. Yes, this is the man. He's the father of his father. Because of him, we have piped water and electricity in Uganda. Oh, wow. He pressed the British government to build the dam and to ensure we get piped water. The Baganda of the time could not understand what he was talking about. They said everyone has a notion of his role in building of the dam at Jinja. Yeah. Actually, the dam is not even at Jinja. We say Jinja because it's the bigger town. That is him. Wow. This is, yes. Wow. Yeah. You see, it was opened in December 1955 and he stopped in February after I built this. Amazing. Yes. You know, yes. Of course, you know these things, maybe. Yeah. Michael Chintu is actually responsible for Uganda's independence. Many people overlook these things. It's Buganda that invited Milton Obote. Oh, right. It's Buganda that negotiated with the British. Milton Obote was just invited because KY, the party for Buganda, had to find an ally. All right. Michael Chintu was behind it all. Wow. Wow. The kingdom was abolished. Him. Now, Mulwanya Mulise Mwogerere was the second. You know, by the time of the coronation, he was still Katikkiro. Yes. He ceased being Katikkiro in May 1993. Him, after the coronation in March. I have to correct these things. This was July 94. Right. To December 2005. There is a mistake there. Then this is Ochichiba Mulika. He was Katikkiro for 11 months. He was acting Katikkiro. This one was not actually Katikkiro, but he managed the kingdom. From that time, no substantive Katikkiro was in charge. Okay. This is Oweekitiibwa John Baptist Walusindi. Yeah. I think this one, yes. The engineer. And you may know this man here. You may know him. The record is there. Okay. The record is there, but you don't have the photographs. Leadership of the different sort of clan chiefs. The leadership is essential and it is easier to recover. You okay? One more. Yeah, you get the picture. Sure. Now that we've run your